babanga bw'omulaba ono nti n'amaanyi talina yabadde asabiriza Kadaama abeeko kyamukolera. Naye omukyalo ono aba kuvaayo n'agamba nti bannange omusajja ntawaanya nga taleese proof. Baaligambye alimba bikadaama bwe bityo kati kyekyekoleza ku musajja kirabika kikooyo okukola okitegeera. Naye nze nsanyukira nnyo ebintu bwe biti ne bikwatibwa mu kamera. Famire y'omusajja ono giraba Omuwarabu talina nsonyi. Asobolokera ku makya singa omusajja ono arepinga Kadaama oba omwana w'ewaka n'arepinga Kadaama. Omuwarabu talina nsonyi avaayo n'agamba nga Kadaama we yarepinze omusajja ono oba nga Kadaama we yarepinze omwana w'ewaka, naye nga bambi Kadaama gwe barepinze. Omuwarabu tasobya, omuntu owaabwe tasobya. Njagala okukakasa nti ne waba bakimanyi nti yali mu nsobi tebasobola kukikulaga nti omuntu waabwe yali mu nsobi, era bakukyunya paka ne bakikusiibako, naye nga bamanyi ekintu kyabwe kyekiri mu nsobi. Gwe ne balyoka bakikuteekako wano. Abakyala bakolera mu mbeera bweziti n'okusinga wano. Eri abakyala bangi be barepinze n'asirika n'atya okuvayo okwogera n'agamba n'agenda ntaŋŋambe nti bandepinze, n'asirika waba tafunye lubuto n'akona mukazi wattu. Abakyala bangi nga gye babatwala okukola mu butuufu bakozesebwa emmaaso n'emabega. Ffe ng'Abachi Initiative Uganda keesi ezo tuzifunyeeko. Yagenda kukola akola emirimu gy'awaka teekako bamurepinze bamukozesezza emmaaso n'emabega. So ebintu bwe biti bwe bimala okubeerawo, gavumenti yaffe atiisi yalibadde nga ebaako kyekola. Omwana n'avaayo n'akwata akatambi bwe kati. Kati bino bituwa example mujja gamba omukati tasobola mukwata, yes. Bituwa example nti bangi abakolera mu mbeera bweti era bangi be barepinze. Bangi nnyo nnyo nnyo.